Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Nze Nuruddin Ntege Mbanzi Guse byampuna. Abaana b'omugenzi Paul Kafeero omuyimbi Nakinko wa Kadongo Kamu bw'aba si yakyasinze ali mu bataano abasinga. Bw'onoonya amusinga ne yakola ki olina kujjayo ebitabo bingi nnyo. Naye mwene ensi eno eriwo kati era bw'onoonya nnyimba zaani ezisinga okkubwa nga za Kadongo Kamu yadde yafa. Kafeero ne challenges nnyingi nnyo. Naye simanyi oba ensi egudde eddalu. Bagizeemu ne baziikula omulambo gw'omukulu okukebera okulaba kituufu bano abaana abagambibwa byabazaala. Oli n'abuuza okusobola okuziikula omugenzi baali tebasobola kukebera DNA ez'abataata bato basenga baani. Bataata bo mwali sure nti banne ba Kafeero. Omanyi obwenzi obwali mu famire z'emyaka egyo yinza osanga Kafeero baamuzaala omu. Obwenzi bwali mu society z'emyaka egyayita. Ng'osanga mu famire nga mulimu abaana nga bataano abatali baayo naye nga bo baabivaako ne babaleka. Ne bakireka. So kakati oyinza okugamba nti tugende ku muganda wa Kafeero nga baamuzaala ate Gomba ne bamusiba eno. Era ekyo ekireetera okuziikula emirambo kiva ku lwa hardship ze baba basanze mu kunoonya traces za DNA eziri related ku muntu. Kyekiviirako ziikula amagumba. So basobola okukebera bataata ne bakebera bataata teyali wa mu family. Ne bakebera basenga ng'ate naye yali weeri ne mumaliza nga temufunye DNA. Ng'omukazi yali yabagatta mu baana n'abaleka waawo talina kyakkola. Obwenzi bwali nga mu famire z'edda. Leka naawe. Butomumanyi na bumanya gwe. Abantu edda baayendanga biri ebituufu. Ate obwenzi bwa kaakati we bukolera ennyo noise nti babasanga ku street kati mu bibuga ne batuula awo. Abalala n'ogenda ku best n'obasanga eyo. Obwenzi bw'edda bwaggweranga mu bisambu mu nnimiro. Mu bisambu? Oli alekawo akasiko ng'olugenda mu nnimiro okwera ssaawa nnya gw'olowooza ali mu kulima ng'ali eri. Oli alima n'alekawo nja kulima wedde kawungeezi. N'alekawo ekisambu kye gw'olowooza ali mu kulima nga neiba yayise eri. Oba kiri ekigambo tugende tukabala akabimbi gye kyava. Ugeddawo. Akabimbi. Mulowooza bo baali balalunnyo. So obwenzi bwali wedda bungi naye nga bukweke. Nga babukweka. Ne media yali ntono. Ne media yali ntono. Ne exposure ne discipline twayinanga nnyingi ng'omwana ne woobiraba osirika. Kati owakati tasirika. Woobikolera olugambo lutuuka. So obwenzi bwaliwo kuva dda. Ate mmwe temunyumiddwa na nnyo obwenzi naye buli obwenzi bw'edda nga siriimu taliiwo nnyo. Enziku tesiriiwo. Nkulaba. Ng'ate abaana nabo si babbeeyi nti nno nga kaakati basabiriza. Teri kusoma. Omwana akulira ku myaka 13. Kati obwenzi bwalinga bungi. Osanga Semaka alina amayumba 10. Erya wano, eriri Rugoba, eriri Egindi, olowooza wa wano yabeeranga ku ki? So kaakati baazaalangayo nnyo abaana ne basigala eyo ne babivaako. Tewali ssuubi lya DNA. Kati nga bibe. Kaakati ojja kunoonya mu famire y'Abakafeero. Baalinayo DNA eyabulira. Eva ne kweya ate waliyo eziri modern n'endala. Ng'ambe yabo gye baatuzangamu bulira akanadda kungulu. Ezo zonna DNA naye twazivaako twesiruwaza naye nga zaakola. Zaalinnamu ezo nazo. Zaalinnamu. Byakuteebereza. Owulira ono nno. South Africa n'Abazulu balina DNA yakola likodi wano ewaaki. Olw'okuba bo balina attachment nnene ku nte zaabwe. DNA zaabwe ya nte. Oluzaala omwana mu nnaku nga nnya baakamuzaala omuteeka mu kibbo n'omutwala mu kiraalo ky'ente n'oteeka awo. Ente bwe zijja ne zimuwunyako bweziti ne zisigalawo abeera wa famire. Bw'aba si wa famire zimuwunyako ne zibuuka ne zeekanga ng'obamanyi si wa famire. Abazulu bo bwe bakikola. Ate nga kibakola dda abakatonda baabwe baalinga bayitu. Abakalamoja balina DNA zaabwe akuba siripa. Lugabire. Akwata lugabire. Walirayo ku musabo omukalamoja. Endala bano abatambula n'ebintu ebidagala. Abo abakalamoja oza bali bokka. Omukalamoja lugabire ye. W'olabira nti nno onaakola tesula wabweru esula mu nju. Omukalamoja omutuufu ng'aliko empewo z'ekalamoja. N'abakalamoja balina empewo. Obadde ozani atalina mpewo. Mbajja mu bibiri by'Abaganda n'Abasoga. Ozayo teriyo baafa ekalamoja. Abaafa be bafuuka empewo, be bafuuka ba ansi, be balabula. Yes.
kakati Omukalamoja ku Lugabireze twamulina ewaffe nga mulaalo kulaba naye we twakwananga omuwala wo tuli mu senior 65 mutandise ng'ogenda n'omubuuza omuwala ananjaga nagamba munno bwati ne bwati tojja muwangula ate nga kituufu nga kubuulira nti kakati ku ssomero miwunyo waliyo emisango togenda ne babakuba emiggo okubatta obusa kuba Lugabireze awandako amalusu bwati n'azikola bwati n'azisuula emu neegwa endala ne yeekika kungulu n'atanaga embooko eseka wano omuwala gw'okwana waliwo agenda omuleetera ebirabo ng'abirabira wano ku Lugabire ye ate ne bituukirira n'agamba olumu nga mubeerawo omusajja n'akubanaga nkulaba wano wabadde oyimiridde sayidi y'ekkubo n'akawala koyagalanga ne kamala ne kasala ekkubo ne kajja nga byebyo Abakalamojja yes bakambwe nnyo buli tribe ziyina engeri zazo lwakuwaffe twasirwala ne bagenda batwonoona bino abazungu anti bwe batwonoona ne tujja tutabika famire ne batuleetera nuclear family eno tetwalina nuclear family twalinga taata maama n'abaana nga kiwedde twalina extended families zaffe ng'osanga kizibu oweeri n'akulira wano n'osanga ow'egindi family nebeeramu abantu ana ezo family tuzivaako kaakali kyovola nti no kafamily kaba k'abantu batono abaana bana batukebere DNA ono si waffe naye ngedde ebyo tebyali baddewo tetwalikebedde ng'ebyo twali tumanyi family zikuliramu abantu anti waliwo okukuliramu naye bano baba bavudde bweru nga bazaale beebweru kaakati anti eyo challenge nayo tugenda gihandolinga naye waliwo ate bali abatuuka bo tebalina na buzibu ne batandika okwenoonyamu olw'okuba baagala okukaayanira ebyobugagga nga bonna bakulidde wamu si bwe kyali badde ekyo so twonoonye families zaffe ne tudda ku nzikiriza zaffe ne bagamba nti gwe wookeera enkya n'obeera n'akakomoko ku mukono oyo sitaani n'amaani bakuwa sapuli bw'okwata akakomono n'okambala n'okabeera ku mukono ekyo kive buvve ne bakuwa sapuli ng'akakomo kaddagala waliwo obukomo gwe gyolaba abantu abambala obukomo obwa yero genda mu UPDF abaana baava n'obukomo obusomaaliya bwagundi kubalondamu ki iron butwa ani akulimba wa bukomo bwawe babutwala ne bagenda babuteekamu awo sipeyo ne bagenda n'ebiro yes gojo balabe bonna balina ku mikono gino obukomo wano tewali akayina naali mulabi waliwo kano akange nedda kali kaba kakyuma naye nga kalina kakyuma kayero ndabe oyo kakati aba amanyi oyo aba amanyi ekyama oyo aba amanyi ekyama beba tulinako mugamba soko jje wanamma tulina kitwagala jangu tulina kitukola mu show kyenjagala kirala jangu mpaka komoko katono tekayina buzibu ng'okaggyeko kayina obuzibu kalekeeko ayinza okugwira wano so kaakati twava ku bintu byaffe ne tudda mu kwesiruwaza kati kyovola tutawaana na bino byonna amajjuli tatera kufuna buzibu amwesimbamu nkubuulire ensi eno y'abagezi omajjuli potential mubeerawo nga muyomba n'abantu ye ng'atunula amwekoonako yagenda survival for the fittest gwe kaakati siruwala ng'obeere bw'oti olabe kweno competition eri mu nsi wange kati abasajja bedda baali bakambwe abasajja bedda baali bayina solution ku bintu byonna ebisinga ng'omusajja agenda okuva ewaka okutambula asooka ne yeebuuzaako gy'agenda okugenda nga yeebuuza atya ng'akola ebintu ebyo ne bimugamba eri togenda kaakati no waliyo n'abasawo ng'oli odda buzzi ku ssimu n'omukubira n'akubuulira otya nti gy'ogenda wagenda kuba bwewati ne bwewati ne bwewati omukubira nti mwami kwezi n'agamba oyo gwogendako wa mutima mubi gwogenda okubanja n'omukubira mwami kwezi n'agamba kankeberemuko wano nti oyo gwogenda wa mutima mubi naye katugiremu bwetu titumutereeze abasinga bonna babikola ne bamala ne beefuula nti bagagga be bakola ebyo anti baba bategeera abagagga baba omuntu yenna gw'olaba nga mugagga omanya mu buufu gwe n'obeerawo n'olaba omuwala mulungi obufumbo bwagaana abasajja babatereeza gw'olaba omwana mumyufu tebamukuba ng'ebibi bifumbirwa bo bamanya ekyokukola ate abasinga abantu ababeera obulungi bamaama baabwe be babalabirira
be babalwanira entalo zaabwe abo abaana abo bamama babakolera bamugulire ekkubo golaba limmoze ng'emikisa mingi naye joligamaza sirina byenkola nga naye maama kasabe be babalwanira bamaama ku byana ebirenzi olwa mama moze ye n'agamba ogwana ogwo gulina empaka ye n'agenda njagala eryana lyange ku mulimu linywereyo ye maama alikwatamu lyerigira kyano yetinta eyo yensi gye tulimu mwe munaddawo ne mulowooza nti n'ensi ebeera mu bajega abajega tebalina kifo mu nsi wano mama moze tukwebaza kyewakola so kati awo tuvudde waawo kati ku bwenzi kankunyumize nali ne Denoni ne Bamuke ne Basiima Ogenzi tuyina ettaka lye twali tugenda okulambula lya Mwanyenda Zedonizera kati mu mmotoka omusajja wa Uber emmotoka yaffe yali taliiwo eyali atuvuga owa Uber yali mu myaka gye nga asemberera enkaaga naye ng'ali energetic bulungi tugenda akuba emboozi n'atunyumiza ku bwenzi hamwe mwonoona n'okwonoona nti ate tutya n'agamba ffe twakwananga omuwala wayitanga muyite teri byakukwana nti ate nemugawo n'agamba nedda ng'obala bubaza nti oli nakyejwe nti oli Tina mu Missouri gye kigwera lwampaka ne mugamba olwo omugjeemu empale n'agamba empale ojjamu yaki ogulako buguzo nti bayambalanga simaya ne ngamba bannange n'angamba tewabanga ebyo budde mbusima kati jangu ate kankubulire ate kola bwoti kati no ngwe nze nakulira mu kyalo nga tulunda nkulaba abantu abasinga okumanya olugambo ku bitu batamiivu na balaalo olugambo waddiranga ente n'otuula wano mu kasaka n'oteera n'ozireka ne zigenda eri ogenda okulengera bajja beereeta bati ekiba mu nsiko eyo waliyo ewaffe gwe twayinga tumanyi nga buli ssaawa mukaaga nga omulenzi olujja bw'ati n'asimba kameeti ku kisenyi nga mumanya kaakati n'oli agenda kukira nga mwe mwesookayo ku luzzi omulaba akwata kidomola nga agenda ku luzzi nga balina engugo yaabwe yakala nadda gye biggwera okumala emyaka nga 15 nga basakata busakati kintu mu nsi nga naye ffe tubimanya so obwenzi buba mu byalo naye lwakuba babukweka ate tawuni gye butabukweka ne tulowooza nti mu tawuni yewali abaseera naye nga ne mukyalo bantu mukyalo tewendeka olagewa ani akulimba olagewa omanyi omukwano gw'omu nsiko gwe bwe gunyuma leka naawe guba gutya omukwano gw'omu nsiko obisaanyi anti we gunyumira musooka kwerumya nga temunnafuna naye wano olujja ku buliri osanga omwana atwala butwazi ku buliri naye ogw'omu musooka ne mwegira ate naawe wano eno nga we mwerumya wookenennula gw'olina n'omukenennula endusa ogenda omutuukako nga yayidde edda mugenda okufuna we mugenda so abantu abali mu byalo eyo banyumirwa omukwano gutinta okufa mu kyalo eyo abaana bali mu nsuku obanje ŋŋendeyo ku nzizi na buli wamu so kaakati mwe mulowooza nti n'obwenzi butandise kati abantu bayenda dda so DNA enzibu yakutracinga ng'olemedde kaakati kafeero nga tewaali DNA tewaali ki okutandika okukebera mu baganda b'embuno ofune DNA eyakafeero oyinza okumaliriza ng'otomedde nga bonna abaana mu famire 7 abasinga babagabanya wabula baabawanga famire gye bamanyi nti eno ngagga omwana wange ajja kufuna ekibanja ajja kufuna omukazi ng'amanya nti taata we yooli n'amunyiga wano kati ne kafeero abo abaana bo abasinga tebakebedde nga 20 oba ayinza okuba kafeero alinako 3 ekinene abeera nawe wamukisanyo Abitex yalugwamu yatwala 17 gwadda sigugwe Abitex anywa ku mwenge kati badde wandongo kaakati yalowoozanga nti no yacakalanga neno naye bamulagako baba musiba kati kafeero kafeero omwenge gwali walukaga naye yakigwako tewakiwulira awo bonna omanya abakazi bakola revenge bamanya mu ndongo gyeri eyo naawe olina byokola eno nabo nga babayiiya bakola revenge abakazi so kakati abo abadongo kye kibayigganya naye kafeero ye kafeero ayinza okuba abaana ayinamu batono nnyo omwenge gwali mungi omwenge ogusukka obungi amaanyi g'ekisajja gagenda waliwo begukolera ate mbu bwanywa no waliwo abamanaging omwenge gwabwe naye waliwo agamba nti ye bwanywa anti oli asobola okunywa anywedde kisinzira onywedde gundi kyenkana kibungi waliyo kye bayita binge drinking kwe kunywa omwenge ogw'eggulo ogwaleero ne gusangako ogw'eggulo oyo Bamuke
sibanyi ogwaleyo ne gusangako ogweggulo hangover batennakuvaako noyongerezaako omulala nosanga olinga yenna n'amagulu gatagala gati amaanyi g'ekisajja ogajjawa bamuke wakando kumuwala gigwanyo naki akuma kando bwetazikira tava ku muntu alimba wamukeberako basiba batuwaabira omuwala najja naga mugambe ku munnammwe ayinza okuba nesiwa kakatyo yekyenjawulo kyalina anga naddukako nakola kyakola ku exercise kintu kikulu nemmere eri hard naye kakati owaawano anywedde n'appetite y'emmere n'ekubula amaanyi onoogajjawa tokola ku exercise yenna nosanga nga yenna alinga kasikini we kati konna kali soft naye oli agenda eri nadduka osanga alina emisuwa osanga ng'asobola okukola omulimu ogwo so bali bakola exercise kafeero kukunywa kwe yali kati kafeero okunywa kwe yali anywa oyinza okwesanga nga n'enkwaso zaali ntamiivu n'amaanyi g'ekisajja gennyini nga talina South Sudan mu 2023 sipiika wa paalamenti mukyala abakyala beekunga ne balumba paaliyamenti nga bagenze kumusaba bayise etteeka erikendeeza ku mwenge tebakyalina basajja babazaalamu omwenge gumaze abasajja tebalina maanyi ga kisajja omusajja tadda waka babeera mu birabo so kakati kafeero banywa omwenge leka n'okoleka yes kakati kafeero eyinza okuba yali disaster kyova olaba we bagamba ekya DNA batuufu ate yali sereebu ng'okumusiba abaana buli omu ajja kukyagala amusibe wa sereebu so kakati kaba bakebere okudda ku ky'okuziikuula omufu first of all gavumenti yaffe bwebimu ku bizibu bye tulina nti amawanga agategeera gaawo gaasukkawo dda omwana oluzaalibwa DNA bagikeberawo n'eya taata abazungu baabikoowa omuzungu asobola okuma n'alabirira omwana medical bills emawanga ago ga US gaani ziri waggulu nnyo okuula obukuuza erinnyo miliyoni nga 3.5 ezawano oli alabirira omwana amala mwongerezeeko ne welfares endala watuuka emyaka ali myaka 12 omulala gyamukaayanire ekyo bakinogera eddagala DNA kasita baatandika evolution ya DNA buli mwana azaalibwa balina okebera DNA enobeera so ne wano kyandibadde ng'olinamu ssente no eyalibadde service nga ya gavumenti ng'ekolebwa mu malwaliro buli mwana azaalibwa twalibadde tetukyalina nkaayana ezo mbu abitex yabatutte lwaki baatuukaawo wonna nga tannamanya abazungu babakebera lwaki abazungu ekyabasukkako tiwaliyo ekizibu ekya spam safety obubbi bwa spam mu bazungu theft obubbi bwa spam ng'abasajja ku basajja 10 abasajja 3 bababbako spam zaabwe abakazi omukazi asobola obubbi bwa spam buba butya nti abazungu bakikiriza nti ogenda mu mukwano nga osazeewo nti nekuba kuzaala weesalirawo abakazi ajja n'akulimba nti nze ndi ku family planning nga talina n'ogendayo gw'omanyi ogenze kunyumya bunyumiro omaliza ali lubuto nti nkulinamu omwana kati keesi ezo zaasukka ku basajja ali ne bagamba tukooye emisango gino abakazi babba ku basajja sipamuzi zaabwe abalala asobola okujja n'afuna akagoye n'amala n'azeeteekamu nalabako story yonna girabako yes omugagga yali mugagga nnyo ng'ayina maidi we ye maidi teyamenyeka omukulu yakozesanga nnyo obupiira olwagira wali omwana n'agenda neyeekuba kyeyeekubye naziyingira kati wayise ebbanga babuuza omwana waani omwana ogenda okumalizanga wuwo so kati baakayana nnyo n'ebizibu ebyo era ne batuuka ne bayisa etteeka nti abasajja oba wegattano yadde tewakkiriza kufuna lubuto walufuna omwana wuwo mubalabirire kati awo DNA nga zeziteekawo so ku bizibu bino byo nga tonajja ku bizibu ngenda kuwa stories ozitegere lwakuba omusajja w'ekayunga eyo musiraamu naye abantu abamu bakisusa namulabye ku poliisi era naye abaana aba nga musiraamu bano baakaamaadi ali mu myaka ze 7 n'omukazi wakubye zijjarabiibi naye ng'abaana n'amugamba ku baana bonna ne gwe nagamba ajja okuba omusika wange si wange abaana 5 bwe baatuuka naŋŋamba bamu maka gali byebyo nga mbalabiridde mu buli kimu kati omulala ono yali ani ono moze owa habo yani owa habo wano omusajja Rashid Lukwago
gwe yateekateeka ng'omusika we n'amwerera paka wa nga si we eyasembeyo yabadde pasita yabadde atambula ku mitimbagano wiiki eno ewedde ng'agamba neebaka ne ku kitanda wansi ne neebaka ku semiti neesabira omukyalo ono buli lwazaala abeera bubi naye abaana bombi babiri si bange pasita mu kyaki nno ng'agituuzizza genda mu maaso kaakati ekyo ekizibu tukkirize kyekimu ku bizibu bye tuyina mu ggwanga wano ekyetaagako solution. Lwaki abasajja abasinga e Uganda wano tukazana nnyo, tubeera mu mirimu n'otambula n'ogenda. Abakyala beetaaga time, tebeetaaga quantity wabula baga quality of time. Not quantity. Ebintu ebyo bibiri byanjawulo. Yeriwa quality ne quantity of time. Be basajja b'omukyalo nga mugenda n'omukazi ne mulima mwenna ne mukoma omusajja n'atula wali mu kisikizo omukazi n'afumba wooli omuwa obudde naye yasanku ye bw'awaata waliwo okubeera nga ye olukuma ebyo biwedde ngadda wali n'agendako mu katawuni n'akola ki abeerawo. It's quantity of time but not quality. Omukazi ayagala quality of time. Omukwateko ku mukono muzannyeko mukole mukuba amatatu mwembi ebyo kati woba tobikola obudde obumuwanga wooli naye nga si bwe bw'omugaso eri omukyala ebyo bibanoonyesa abalala asobola omuwa quality of time. Yes, quality of time kintu kikulu. Ate n'abakazi tolowooza okubeera obeeze ewaka omukazi atuuka n'akwetamwa yo n'atagenda kukola. Ati we mbadde ŋŋamba quantity of time obeerawo but not quality of time. Mbadde manyawo ku quality we basinga okunyiigira. Ono lwaki ye tagenda mu banne? Ebeera quantity obudde bwonna wooli naye oli asobola okujja n'abeerawo obudde butono. Kweganga bwa mugaso. Omukyala we n'akola atya ne beegoba n'amuweeka ne baneiba ne balingiza ne bagamba maama bano nga bali bulala. Quality of time. Kati abasajja abasinga kye kyatulema okumanya. Kati ekyo amaliriza ayinayo wali omanye ekisinga okuleetera abantu okugwa mu mukwano kisiprokizimite nearness. Amaliza g'omusajja oli ku business oli serious okola sente okolera abaana nga waliwo akalenzi wali akamulingizaako ajjawo ne kamulingizaako abeera ali awo ne kasukira ogenda okukebera kyokuleeti abeera omukazi tayinza butayitika wali. Kati amaliza ayina eri gw'ayagala amukolera by'ayagala naawe gw'ayagala olw'okuba alina commitment gy'oli olina ssente. Kati kyovala abasingawo bonna babonaabona n'abakyala abaana nga booli naye ng'alina kubasiba wano weewali ssente. So kaakati abasajja kye balina okumanya omaliza nga abasinga abadde amanyi nti abaana babe nga kali akamuwanga quality of time. So proximity egasa kinene nnyo. Nearness abantu abasinga omuntu amuli okumpi ogenda okulaba oli waabeera nga asha mu church awasa asha munne. Nearness. Abantu bebeerira nnyumba omukwano gumera. Kyangu nnyo bondi esobola okwekizisitinga. Kuba ebikola omukwano biri ebintu bisatu. Intimacy, passion and commitment. Byebiriwa. Omukwano tulina ebika by'emikwano bingi. Era nze ntunula butunuzi beeyagala oli n'embalaba ne ngamba ogwo tegulina nnyo future. Leka naawe. Kati bano future weri teri. Ani ono no Moze ne Tash. Kali no yaye, Moze mu yaye. Moze mu yaye. Ayagala bibye. Oba tunuya no manti ekyo kika kyamukwa. Waliyo bolaba waliyo empty love just liking. Ngayaga kwera nali Moze ntambule bandabe na Moze. Newe ni mugambako tugendeka. Tomanyira. Empty love. Liking yokka yeriko. Omukwano gulinga wolaba combination etwakolanga anti hegidi. Nagwo gubana combination ebintu bisatu. Byebikola omukwano. Era bosanga oli n'agamba yafuna ennamba ye oyo aba alina kye tuyita consummate love. Ye love etuukiridde. Oli n'agamba oli yafuna yamala. Gwe nafuna ye machi yange. Era osobola okubasanga mu 100 baliwo babiri abalina consummate love. Gagwasanga ye yalina okuba omu. Ng'era oli waafa n'oli ayinza okufa. Consummate love. Abeera alina passion we bagenda mu kisenge kitalo butalo. Intimacy batambula bonna buli omu aba banaye n'omukyala wange nayise naye. Baba mukyala nayise naye. Then commitment. Aba bwali akukawoma n'agamba gundi tekamuwoomere. Nfunirayo ko ne mukyala kajja muwoomera. Yes, that is intimacy. Then commitment gwenja okufa naye. Waatali sibeerawo ebibyo ebikola. Naye emikwano egisinga giraakingamu
ojja naye saa commitment weri omusajja mugagga alina ssente naye ng'omwana agamba saagala kwerabisa naye kwata liryo nange nkwate gange naye nga kirina ssente so commitment weeri olw'okuba alina ssente naye intimacy teriwo tebaagala kutambula naye era abantu abo ojja olabe omuntu ng'alina omukyalo omubi yasinga okumanya panya mu bitundu omusajja alina ekikazi ekibi nga tamwewulira bulungi yasinga okumanya panya mu bitundu tugenda wagundi nze nja kuyita wali ewagundi begenda ayagala kambasange ekyo nakyo kika kya ojja kujja n'abaana nze genda ne mukyala gundi lwaki takigoba ate waliwo elementi endala etebakkiriza kwawukana kigobe kigende n'amalibu gaakyo ate ojja kukigoba waliwo commitment oyagala obeere nakyo oba olumu kirina ssente ojja kigumira nkulaba so kaakati ebika byamukola kaakati olaba gundi omukwano gwekulagako ogwa consummate love gwe gwa gundi ono eyakayingira mu parliament ono wa papito ne mamito that's consummate love yeti eyo anti intimacy ayagala buli wali ne papito we mutulabe awo tiki love yemukuzibu anti ke kamuku ka element akakola omukwano kasaako katikinga kugamba nammere kyali mu kukola that's consummate love ekitegeeza ki love etuukiridde ng'oli yafuna ennamba ye yafuna gwayagalira ddala nammere yafuna mpulira kato ku nammere kyonna kikiri naye nammere omukwano gwakalaga akalenzaako ne kakola ensonyi ne kava ku nammere oyinza olaba abasajja nga 8 abasimbye layini ewa nammere ku byabadde gyakakola nga balaba basimba layini yes so kaakati kyekyo keya akawa intimacy akalabisa buli wamu passion n'akakisinga nga mulaba that's passion commitment bagulawo enjuwe eyo kati eyo love akalenzi kali committed kuwangaala naye intimacy weli kati eyo consummate yes kugamba nammere kyali kinyonyola love bwe yandibadde ye love etuukiridde ya consummate love ti newoba musajja ng'ofunye akawalako kato oli wa myaka 5 n'okakuba love eyo love ekwatayo emera lwampaka newobeera mukazi ng'oli wa myaka 5 n'ofuna akabiri mweta n'okakuba laavu ya nammere n'okalabisa laavu waliwo ekizibu kyonna kyonna mu mukazi okufuna omusajja gwasinga obukulu ng'ate kizibu ki kuba bano ndaba kiyitiriza basiru busiru Musa ofunye munno oli mukazi myaka tugezaana wefunira akavuga myaka 27 ensi n'eryoka ejobojja wano ne walyoka wafuuka ekizibu abasinga abo bonna abasinga baba batumira dda ne mu laavu kati bamala genjogeza abantu abalabye nti waliwo kye tuyita nayivu nga tolina kye waategedde naye omuntu amaze okulabako nayinako ono nembeerako n'ono n'agana wenfuna omuntu wange ne waaba mukulu ogenda ekikulu mirembe kasalaavu eneeberawo byebirungo biri nti no intimacy passion n'ebirala satisfaction wafuna akuwa emirembe si myaka yes so kaakati kyenkulaga nti nno abakyala bano abasinga lwaki bayendanga tebafuna quality of time omusajja abeera biza ali ku dduuka abeera mu bidongo abeera wa newabeerawo obubaliniyo obubayiiya era bufuna chance nene ovulation weetuukira omukyala waafunira olubuto bwe butera okuba nniya kuba ennaku windows omukazi waafunira obuto ziringa ennaku 3 around wabeerawo ovulation days mu nnaku awo waafunira olubuto awo kati kano kamugendako olusooka olwokubiri olwokusatu chances z'okumufunisa olubuto nnyingi ng'ogenda okuva mu lugendo lw'ojje nga yayitako dda ovulation ate omukyala waaba mu ovulation waasingira okwagala ebyakaboozi yes ovulation yeriwa ovulation ejiwe lijjira werisemberera kale werifiira mu ovaries nerisembera neritayirizawo omukyala aba ayagala ejiri balimuleeta obwagazi bungi kati buno obulenzi bwe buba okumpi oba omusajja babeera okumpi ovuga loole oli busiya omukyala ali mu ovulation ali matugga so kaakati chance nene omukyala oyo okufuna olubuto n'agamba omwana wuwo kati abaana abo bangi mu families so DNA olumu yeetaagisa it's the way to go okusolvinga ebizibu kati awo njagala kuvaawo